Evelyn n'abakungubagizi bannange ekitalo nnyo kisabuddala babuzizaako banyaba ne baseba akadde kazibu nnyo era kazibu nnyo ku ffe abalwanyisa ekirwadde kimu ekyatutte Evelyn. Tuwulira nnyo tuli broken naye tusaba Mukama ayongere otutunyweza. Ebya Evelyn bibadde bingi. Abadde alina omukwano ogutalina simanyi bwensobola okukinyonnyola mu Luganda naye ogutalina ng'akajanja nga bw'ayagala ayagalira ddala. Twamitinga Evelyn omwaka gumu n'ekitundu emabega n'afuuka famire yaffe nga Kirudu dialysis patients ne tumwagala n'atwagala. First time namusanga n'abaana be babiri Fred ne mukwano gwe Isaac naye bamubeereddewo. Twagala kwebaza mwenna ababadde mu bulamu bwa Evelyn nga Ajanjaba ekino ekirwadde. Kidney failure kino kirwadde kiri second expensively okukitreatinga kya bbeeyi nnyo okusingira dialysis gy'abaddeko nga yeetaaga ssente naye Evelyn tabulwanga ssente olw'abantu abamubeereddewo ab'omu industry. Twagala kwebaza abayimbi, twagala kwebaza abannakatemba, twagala kwebaza abazanyi ba firimu ate bangi tubadde tubalaba. Nze mbadde mbalaba kubanga buli bwabadde mu ddwaliro nga wendi mbadde mbalaba sisobola kwogera ntononono naye twagala kubeebaza olw'omubeererawo. Emabega wo twali tugamba nti buli omu yeetaaga nsereko naye buli omu ndowooza yeetaaga Isaac mu bulamu bwe. Isaac asimanyi waali abadde mukwano gwa mwana wa Evelyn ng'ali so close nga mu buli kimu. Eva abadde mukyala naye nga Ajanjaba abaana abavubuka abalenzi. Twagala kumwebaza, twagala kwebaza Fred for being strong for the mom. Njagala kwogera ku kirwadde ky'ensigo. Bw'obonere ki bw'omanya nti olina ekirwadde ky'ensigo kubanga emirundi emingi bw'ogenda okitegeera nga kigenze wala ng'oli ku stage esembayo eya dialysis. Bw'oba olina sukaali making sure nti okebera ku bulwadde bw'ensigo at least emirundi 3 mu mwaka bw'oba olina sukaali. Bw'oba olina pressure, omukyala bw'oba olina olubuto genda mu ddwaliro bakebere pressure wo bakebere n'ensigo zo kubanga pressure ejja olw'olubuto etera okwonoona ensigo. Bw'oba olina stress tugezeeko tumanyi ensi etuwuubawuuba n'olya stress eyagala kutta naye the moment you're stressed ensigo naye ba stress netandika okulwala. Obubonero ky'obulala bw'olaba kasita otandika kuzimbazimba ebigere kwebaka bubi kussa bubi omusaayi gukendedde n'ebintu ebirala byonna anxiety gy'owulira gendako olaba omusawo omukugu ow'ensigo. Ate togenda ku bulwaliro obutonotono kubanga ekyuma ekikebera ensigo oba ekikola chemistry amalwaliro amatono tegabirina. Genda mu ddwaliro eddene, genda mu Lagu, genda Kirudu, genda Masaka referral, genda Hoima, genda referral hospitals ze zirina ebyuma ebyo ebikola chemistry n'ebikebera ensigo. Otherwise njagala beebaza Director Bosa mulabye nnyo ne Eve ng'olwana naye mwebale nnyo okumubeererawo mwebale nnyo. Teri kintu ekiruma omulwadde w'ensigo bw'aba alina abantu abatamusupporting especially financial kubanga sente zo ziba zeetaagisa. Buli bwagenda ku kyuma emirundi 2 mu week abadde aspendinga sente ezisuuka ku mitwalo 2 so bw'obazamu emirundi 2 gye mitwalo 4 omuntu ne bw'oba otya tosobola kumalako. Ku dialysis Evelyn gy'aluddeko emyaka nga 3 ena ne bw'oba olina ennyumba ng'ejjudde sente ng'osigadde otoolako sente ezo ziggwawo. Naye twagala kwebaza olw'okumubeererawo n'okubeererawo abalwadde abalala b'ensigo. Evelyn kambabuulire there is a time Eve bwe yatandika okwevaako ng'omuntu n'asaasira abalwadde abalala nga buli kyafuna ekitono ajja nakyo ku ddwaliro n'awaayo omulala n'agulira omulala plasta n'agulira omulala eddagala. Laavu ng'eyo ya Eve tejja kusangika mu balwadde abalala. Naye byonna tubyebaliza Mukama. Twebaza maama we abadde amubeererawo most of the times Kirudu ng'adduka ng'abeerawo netugamba Eve atabuse. Eve abadde mukazi mugumu nti ne bw'olaba nti shuwale leero tagenda buzibya Eve addawo n'akuzaamu amaanyi ate n'avaawo. Nze mbadde muyita Evelyn owakabi ngamba owakabi ogamba oti agamba I'm fine ne bw'olaba nti tali fine ne mashini ne bwe ziraga nti tali fine
Eve ng'asigala ali fine. Atuyigiriza obuvumo obwo, atuyigiriza okwesiga Omukama ng'akubira pastor we. I want to thank the pastor bw'aba ali around. Eve ng'amukubira bwe tumuteeka ku kyuma akubira pastor. Avaako still akubira pastor. Surely abadde mukyala mukkiriza ng'agamba ekiba kibe but I will live. Era kwebaza namwe abadde platform mwebale kubeererawo Eve katono n'akanene kebulina abo abantu bangi tuli balwadde b'ensigo tuspendinga nnyo sente naye abamu tebalina n'amaanyi naye abali represented bazze twala kwebaza abasawo abakugu bonna abamutandikako Dr. Sekasanvu Dr. Kalisubula bonna ab'emulago ab'enakasero ab'ettake gye yagenda twagala kubeebaza omuntu esente teziwangaza muntu naye zimusembezaayo eyandifudde leero n'afenca kubanga afunye obujjanjabi kubanga ifatol obujjanjabi bulina amateeka Evelyn yatuuka ku bujjanjabi obusembayo n'afuluma neggwanga naye kufa abatasobola kufuluma what can we do twekuume nga bukyali tukyuse ku ndya yaffe bweba osobola tuusa ku ndyayo envendirwa zongerwe ennyo ku suwaani okusinga amasavu n'emyenge n'essigala tukendezeego kubanga si buli omuntu asobola okugenda India oba Turkey. Ekirala tula government twagala gyebaza begezezaako okukola kuteeka dialysis Lira babawadde Mbale babawadde Mbalala babawadde naye n'ebitundu ebirala ng'emasaka abantu baleke kuva emasaka okujja ekiruddu omusajja nanyini maka bw'ava mu famire ye n'agenda ekiruddu aba alaba nti alinga afudde so singa ebyuma ebyo biri masaka bandibadde bagendayo singa biri Hoima abeehoima ne basigala Hoima abaaluwa n'awalala wonna otherwise njagala beebaza twongera okubasaasira mwongera okutusabira kubanga ffe twamenyese luno olinga olutalo bw'olaba bakubya akusemberedde naawe oyongera oluusi okusembera emabega naye abanyarwanda bo bagamba muyigirane this is like okusembera kumpi tulinga ku kafoomu ekirwadde kitumalawo mwongera okutusabira naffe twongera okubasabira Fred we are with you in this nyongera okukwebaza for standing with mommy ate weebale nnyo okubeera omwana omulungi tuli mwana muwala but you've stood there for your mom. I know Evelyn is resting pain ene ebadde nyingi leero omutwe n'olumu obulumi n'enjala nezituuka okukuluma Evelyn has rested nze kyemanyi nyongera omusabira twongera okubasabira emirembe naffe twongera okuguma nti Katonda oyo nga bwali omulamu wande tuli musangayo ndeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaali Katonda ne maama kyenzijukira mukyalo nambulako Evelyn yamundaga naawe oli mulwadde wa nsigo ndi mulwadde wa nsigo ate ndwanyisa obulwadde bw'ensigo mu Desemba ngenda India kukyusa eyange banendoza jabyeragane nabo omala bwafaanana ensigo emuluma tolina kumala kogga oba kusiiwuuka oba kuddugala nnyo okusobola okulwala ensigo tosobola kimanya until especially emyaka emito toyanguwa kimanya ogenda okitegeera nga kyagenze era mu Desemba ngenda kukyusa eyange banteekemu endala lwaki yamanya mangu ensigo emuluma ensonga ki ekyayinza okutegeera lwewaawo maama mwebale nnyo mwebale ddala bana esebo mukulukandekonekatugambe tweyanziza nnyo tweyanzike amanya gange bampita Serenge John abasinga ku ddwaliro bampita Kojja era ne Evelyn yadampitanga Kojja sawa yoyomoke kati lwe nasemba omulaba ku Sunday na keera ono yali monita waffe n'agenda dde ne babunkwasa nenkera nembuza omusawo sawa meka abaana bali bandi bize bagala kumanya sawa ze bajja ne bagamba sawa zaffe zabulidde nenteekamu baga sawa 11 nembeera ku 9 enkuba sawa netonya sawa 8 nga nyingi nendoza nti etonye mpaka kiruddu bwe yakya ku sawa 10 nenenya akapiki nendotuuka enalukolongo enkuba yakomyawo nenyangwa ngenda otuuka ekiruddu ku 8 ng'abantu webali nenzija nendongakwayi gundi oyo Lagu nga Lagu sitole kyolyoke nti ngamba bakunguye bakuteekeko kati awo zinga nkyetala nina munaye bamuyita Ali ninamba musawo anti nze ne Ali ffe tusembayo nga bulijjo leka tweddira eri mu kisenge kati nenkomawooko bwendi nensanga musawo ng'ajjeeko Lagu akasaayi
n'akawa omulenzi Isaaka namugamba kadduse kuti kadduse wansi bakebere CBC bwe bungi bw'omusaayi namugamba katwale leero totwala mu kyabwereere twala mu kyaki twala mu kya ssente tenadde ndi awo neebase kaliri ninda omusawo Isaaka najja nagamba kojja wange maama agambye sooka otuweeyo ku ssente oba oyinamu okole ki okole ka CBC ssente zaffe ziri ku byuma konze nkwata ssente nemuwa nemugamba dduka mukimalirize nzire embeera eno ku gundi yange kati nagenza okugira mpisawo essaawa ndaba nzinina okusembayo okuvaako mbuuza bano abalenzi